Kino kye kitundu ekyokubiri eky'emboozi yaffe gye tutunuulidde wano ku sayansi obulamu nga tukiyise political health. Tetutunuulidde ebyobufuzi ebikwatagana n'ebyobulamu wabula ebyo ebigendererwa ebigwanidde okubeera okulaba nga ebyobulamu bikola ki bitambula bulungi. Tukyalina omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku byobulamu n'obungi bw'abantu ye Dr. Speciosa Wandera Kazibwe ye mukugu agenda okutusomesa. Ono amanyi okugejengula Olungereza n'alukuteera mu lulimi lw'osobola okutegeera n'onnyonnyoka ensonga. Dokita we twawunzikira programu eyaggwa nga tutunuulidde engeri bannayuganda gye bagenda okusobola okubeeramu nga beesasulira okusobola okukeberebwa. N'okitwawulira bulungi baani abo bagenda okusasula baliwo gavumenti begenda okuyambako. Bano ba Grace banze neewulirawo njagala kugenda kunkeberako nsobola okusasula $665. Naye ate bwe nsangibwa nga nze nfunye sayinzi zange n'enkubira abakugu okujja okunkima gavumenti egenda kunnyamba. Ekyo ne kitegeerekeka. Naye olwaleero nga twengera mu programu njagala tutunuulire abagenda okukebera bano be baani, ngenda wa, baani abaweereddwa olukusa okusobola okukebera bannayuganda bano. Ekigambo ky'essente kirimu obuzibu. Kubanga ate era bwe mbabuulira kati nti mu Uganda mulimu amalwaliro kumpi ag'ekkunuunkiriza 7 mu Uganda, amalwaliro aga buli kika n'ebbeeyi obumu butono bwe batyo. Naye bw'ogenda okukeberwa bannayuganda tebamanyi nti n'abafere mwe basinga okujjiramu. Kati na kino njagala mbabuulire nti mulina okutega amaaso mutega amatu kuba kati ministry ejja kuba esaasaanya amawulire waawo osobola okugenda okukeberwa covid ono. Kaakati n'ekimu ku kireetedde obulwadde okweyongera abantu mu malwaliro gano amalala mu kifo ky'okukwatagana na bano abakola okunoonyereza abalina fulunaki batandika butandisi okujjanjaba abalwadde. Owulidde? Kaakati abamu nabo bayinza okuga nti ffe tugenda tukebera wano covid era leeta $65 naye ng'ate sayini si za covid kubanga si buli alina ssenyiga alina ki? Alina covid. Kale tulina okulaba nti ffe bannayuganda twetegereza laabu ki oba kebezo ki erigenda okukebera covid, ddwaliro ki erigenda okukebeza covid. Era kati ministry ng'eyita mu department ekwata ku kusaasaanya amawulire ku bya covid egenda kufulumya buli kimu. Era mmanyi nammwe ab'ebyamawulire mugenda bifuna babagambe nti mu district eno wano wosobola okugenda mweno tebannatandika kubanga abamu bayinza n'okubanga bali ku lisiti ne batandika okubatakula naye nga tebannabanafuna bintu bikola ki bikebeza covid. Kaakati ekyo kireetebwa abantu kubeera nga essente ziyiti kwegamba abantu tutabuse. Kyova olaba olumu ngamba nti abasawo kati twafuuka ng'abakozi b'essanduuku z'abafu twagala abantu balwale. Kati tuyinza n'okulwaza obulwadde bw'otolwadde mu makiliniki ago. Kye neeraliikiriddemu dokita kwe kuba nti tulina embeera ya bannaffe abajjanjabisa enkola ennansi oba abajjanjabisa butonde abajjanjabisa buki. Until recently ND okuvayo kubaga nti bannaye temugwanidde kukebera. Naye n'abo wabeerayo ababeera ku byalo nga tebali ku mativi tebali ku kinaga nze nkebera ki? Nkebera obulwadde bwa covid-19 era nsobola okubujjanjaba. Awo wagenda ku mizindaalo. Ogenda kubeerawo ttagali nti omuntu alye wala kyenkanawa mu kyalo deep nga talina access ku mawulire, talina access ku TV okusobola okumanya nti wano we bagenda okukeberera obulwadde bwa covid-19. Njagala okubuulira bannayuganda nti bannange twettanire okubeera ku mikutu egibuulira abantu gavumenti byekola. Emikutu egyo gimanyiddwa era nammwe mugimanyi gye muli. Guno ogwabukedde mu Luganda
gwe gukwata ekifo namba egi namba emu. Naye muli Uganda mwonna mu nnimi ezitali zimu ebintu ebyo babyogera. Gwe bw'obeera nga gwe Ssemaka nga gwe ofa ku bulamu bwo wettanire buli lunaku okuwulira bannanga ekitundu kyewaffe waliwo abalina covid. Kati bw'obeera eyo mu byalo eyo nga togenda mu katale okeera ku makya n'ogenda mu nnimiro yo, covid onoomugyawa? Togenze mu biduula, togenze mu trading center kukuba zaala, onoomugyawa? Naye bw'okeera n'oyasimula kubanga wagenza nti katuli mu kulima omusulo gukukubyeko ng'owulira ayise woba oyasimula ebyo bye bavuga era ffe tulina eddagala bw'onoolinywa tojja kulwala covid, tojja kukola ki? Eddagala eryo liyamba, naye ffe tugamba lya bulungi, lyenvwaza endiirwa, funayo omukyungu onuuneko, era twabibasomesa wano. Bw'obeera n'enniimu gikamule, ne yonna teweetaaga ginywa yonna. Enniimu emu ekola mu bantu 4. N'oteeka mu majaani buli lunaku n'olaba nti buli lunaku omuntu waafunyeeyo kadoozi ka vitamini C. Olidde enva endiirwa eziyamba omubiri gwo okulwana, zeeyongera okubeera nga omubiri guli ggulugulu buli kirwadde ekijja. Kale ebintu ebyo bitera kubeera wano mu kibuga, naye bano abatunda eddagala egganda eritaliiko address kubanga obawulira ku mamotoka, mwettanira obutagendayo. Nze njagala mbabuulire kubanga onoomusangawa singa ofuna ekizibu kyo. Ali ku kkubo ajja kuva eddundu, wuuyo ali kyegegwa ajja kuva eyo, wuuyo ali palabek ku mmotoka. Byatunda obimanyi. Kubadde olenga nga 5 bw'ozizza mu za Uganda mitwalo kumpi 24 n'ekintu. Kyekyo kyennyini. Ezo sente nnyingi abantu wono kyekigenda okuntuusa ku kibuuzo kyange ekiddamu. Si gwe omusaala mu private schools ezimu eza primary bafuna 15. Ng'oddira omusaala mulamba ng'oguwa omuntu kubanga kati abamu bakugamba nkuggyeko omusaayi ne malaria naye ng'emabega teri laabu. Kati wano Dr. njagala nkubuulize nti enkola eno eteekeddwawo ey'okusasuza abakeberebwa olowooza tegenda okuleetawo okujugubanira ensimbi ekiyinza okutta ekigendererwa kya Ministry of Health kyabadde egenderera? Kati obuvunaanyizibwa tubuzza eri bantu. Otya? Obutagenda mu bifo ministry byete bagambye nti abo bakeberezaawo. Kubanga mbatunuzzaamu mu byemabega ebiriwo. Kati wano we tuli bulamu bwo bwe buli ku kyesuubo bwewuuba. Ministry tesobola kutuuka ku buli munnayuganda. Kozesa emikutu gy'amawulire, kozesa entimbe, maaso ku lutimbe. Bano abavubuka abalina buno obusimu teeka ku ki biri ku WhatsApp, amawulire gatambudde. Omusoga akoba ati atawulira kangaawo, awulira gologosa omutwe bakuwa obulezi. Kubanga tubagambye temukola kino, temukola kino, ne mukola ebyo, temukola kino. Naye nga gavumenti katuli mu campaign, gavumenti eriweti era temugironda. Naye ffe tuli wano technical people. Ekintu ekyetaagisa okugamba bannayuganda tukibagamba kaati temukola bwe muti. Kubanga abali mu politics banoonya mirimu gyabwe n'abo ababali okumpi. Kaakati bammemba ba paliamenti abaliwo kati omulimu gwe bandikoze nabo ne bakansila ne ba RDC kufuna lisiti zino batandika okutambula. Eddwaliro lino bakebezaawo covid, temugenda walala. Eddwaliro lino emizindaalo. Era ezimu ku ssente ze twasolooza ze baatuweeza covid twaguzeeyo n'emizindaalo ye tugenda okusaasaanya mu byalo.
abantu bakole ki basobole okuwulira ekituufu kyeki. Bano ba village health teams nabo bagwanidde okwasiza bawa amawulire ago. In fact bano be basaale kati kuba be bali ku mutendera kyekyo kyennyini. Naye ate ekirala kye njagala tutunuulire Dr. nti oyogedde kale Minister of Health weetagambye sigendawo. Naye ate bano bannaffe be bawadde olukusa okukebera nga ye agenda kutekinga advantage nti ennamba ennyingi ey'abantu gyenkebera gw'omuwendo gw'essente z'engendo. Kati gwe bw'oba togenzeeyo anaakusiba mu muguwa n'akutwala mu kiriniki ye. Ogenda kukola ki? Ogenda kujjanjaba abantu nga ffe wano balina okutukebeza buli wiiki 2. Kubanga ne bw'oneekebeza olwaleero ng'oli negative enkya tekigaana kugamba nti olwadde. Kwegamba omuzungu agamba nti even the rationale of putting yourself in such a situation, being negative today does not mean that you are not going to be infected tomorrow morning. Kati oneekebeza mirundi emeka? Mwambale mask, hygiene, munaabe mu ngalo. Temugenda where you are not meant to go. Ebintu ebiri simple. Kyova olaba kati nga mu education. Omwana wajja kukola exam yemu n'ali mu Kampala International School. Gwazirina genda osasule $8,000,000. Nzo abange mbatwala kyabakadde. Bwe bavuga eyo ne bagenda e Namiryango n'owuwe yasasula $8,000. Yeyo COVID test. Dr. kati ate oyogedde Oluganda Oluganda lwennyini. Kyekyo kyennyini. Omuntu okulaba nti sente tolina ng'ogamba ngenda Kampala. Baakugambye motoka esinga obutakuleetera kugamba nti oyinza okulwala weevuge. Kyova olaba motoka ez'obuyonjo zeeyongedde. Abantu ne mu taxi. Oli ali ku ssimu ajjako. Katusooke tuwumulire mukono tovaawo tukomawo.